Ntandise bweti mutagingire mazi wisdom. Mutagingire mazi wisdom. Muyika ndusu karusu. Zezinezimu kulaivu zenyendo semba yokola. Kaye wambuzeza appointment letter yange. Yino nsindikidde kasuku appointment letter yange. Ajikumpeere gwe kisirani. Kaye wisdom. Wangambye tiwendeta appointment letter yange mpobo kadde butano. Mutagingire Kaye. Isindikidde buli munnamawulire ayagala appointment letter yange ku ministry ajenji muwe. Kaye njagala okubire kasuku. Nje mutereddeko ku WhatsApp. Oja kupa sente zange mazi wisdom. Wabadde ombuuza appointment letter yange Kaye. Nsindikidde kasuku ogenda kupa sente. Wangambye miliyoni ezo. Njagala mazi wisdom. Otegere gwomanyiira gwe. Kaye wangambye nkuleetera appointment letter yange. Njisindikidde kasuku. Njagala agikuwa ogende ku ministry. Okitegedde gwe mazi wisdom. Gwe mbasi gye nkola. Wagambye osimbyewo miliyoni ezo. Appointment letter Kaye njiwadde kasuku. Gwebe eri fake. Njagala ogende ku ministry. N'omukono gwa permanent secretary kweguli. Kaye njagala ojje kuwe kasuku ya jiina. Era njagala nsindikira nebajjo. Okitegedde? Ompe miliyoni zange 5. Wangambye Kaye ndeeta appointment letter. Okitegedde? Era gwe guba gusembye. Olaba? Olaba omukono gwa PS. Nyena nagipostinga. In fact, Kaye kasuku ye mukwano gwo. Njagala ompe miliyoni zange 5. Oli wadde mbokwata appointment letter yo nogitwala ku police. Tatawana na kutawana. Appointment letter sebo Kaye gye wangambye njiwadde kasuku kweri ku WhatsApp ye. Ajikumpeere ompe miliyoni zange 5 gwe mazi wisdom. Osoko tegere gozanyirako gwe. Wangambye Kaye. Kaye sagala nzomanye wemba nwana olutalo. Nze sibanga mwana muto. I'm a man of my word. Nze I'm a man of my word. Kaye wasoka nongamba ku BTFM. No tugamba nze ne Franka Ntambi. Mbutuddemu tukuvume mbu walwepinga omuwala otusibe. Baka nyini gwe wakyogera. Wali ku BTFM bajjankubidde simu ku makya. Bajjankubidde. Nangamba Kaye namuwoninga. Era mu kavidi yaka ka BTFM bajjawulikika mu audio nga kuwoninga. Kaye watugamba ng'oli ku BTFM. It is enkiddemu onsibe. No gama tulina abanene mu government. Nazzeemu n'ekiddamu. Wagende UK noyagala okulwepinga omwana tolina kye wakoze. Nze saagala butiitiizi Kaye. Njagala oyogera ebintu by'onaatuukiriza. Nze gw'olikoze nwana entala ate ziri practical. Nze seerimba ku kisaakole. Kaye wali ku BTFM ng'ensi ekulaba. N'ogamba tuddemu tukyogere otaddewo miliyoni 5. Nakola ka video Kaye. Sirabanga bwe wasiba. Abanene bwe wali ogamba saabalaba. Wagamba oyina abanene sibanyo oyina amapesa g'ogenda onyiga. Saagalaba. Ejjo obadde ku TV mazi wisdom. N'ogamba ati ndeeta appointment letter yange. Yino lakwaba nti bagiraba bulungi. Kitegeera kubanga nvajje kuba kifaananyi naye kasuku yagiina njagala agikumpeere. Kaye ompe sente zange miliyoni 5 ze wansuubiza. Nzoba obulamu gwe mubeeramu obwo obw'okweya nabuvaamu kalusu. Kalusu ogenda kumpe miliyoni zange 5. Wagambye sikola ku ministry. Nkuta appointment letter giwadde kasuku. Nsobola n'ogiwa bannamawulire. Bajje bagirabe. Bw'eba appointment letter eyo nfu njagala mugitwale ku ministry of lands erikupide parliament. Nze maze mu ministry emyaka 3. En appointment letter sandi gijjeeyo. Because tekikirizibwa na mateeka. Naye appointment letter Kaye njiwadde kasuku. Njagala ompe sente zange. Kaye bw'otampa sente zange ze wansuubiza sigenda kuddamu kuyomba naawe. Wasoka n'oyogera ekintu n'ekikola. Wali ku BTFM n'ogamba nziremu nkuvuma onsibe. Era n'ogamba ati ka video ng'akuvuma mbu wakwata omwana UK wali tokalabanga. Nze Kaye njagala nnyo olwana olutalo wamma okola ebintu wamma ffenna wamma tukole wamma olutalo luno okunyuma. Saagala bintu wamma by'abaana bato jangu onkwekule.
Kaye wagamba oli w'amaanyi ku BTFM n'ogamba nze ne Franka Ntambi tukiddemu ate kati ejjo wabadde ku TV ate okyusa ebigambo byo mbu tewangamba wagamba Ntambi. Kaye wagamba nzi saagala okyusa ebigambo Kaye mu ka video ke wakola ku BTFM wali ogamba nzi nekiddamu tolina kyewankola ejjo ne badde wange nga ninza abasirikale bankwate wagambye ndeeta appointment letter nti sikola ku ministry era bwe ndeeta appointment letter ompe $5,000,000 ngisindikidde Kasuku njagala Kasuku anyamba agikumpeere bweba nfugenda ku police ojosibe nze sikyali muleveji nga bipapula guno mulimo gwennina banene be bagumpa nze serimba ekitali kyange nze I don't have to prove anything yino ojiraba yino ati mugamba ati eri fake appointment letter Kasuku yagina ngimutereddeko ku WhatsApp ne Simon nyenda gye musindikira weba nfumu gitwale ku Ministry of Lands temumanyiyo Kaye kyenkwagaza kyokka walaze ettaka ejjo ne kalina etaliyo Kaye njagala nkusomese n'abannayuganda abandaba ettaka si bipapula omuntu bagamba nti ndaga ettakayo tojjango ozunga n'ebipapula bya NASA eyo Kaye bye nalabyo okuba ebyo bya NASA olaga bakwano bo yogera buloko namba ne plot namba y'ettaka eryo Kaye njagala oyimirire mu kamera ettaka eryo eribanga liryo oyogere buloko namba ne plot namba ekyapa kiina wano n'erinnya eririko si liryo ettaka si bipapula buli musiru asobola okujinga ebipapula wano tulina ebyapa ebifunga mutwalo era tusiba tubisazaamu ku ministry ettaka buloko namba na plot namba gy'oyogera buli munnayuganda n'anoonya Kaye njagala eyo kalina gye walaze mizigwe bweba yo tunula mu kamera oyogere buloko namba ne plot namba ettaka buloko namba wano MC Rich yajja ne yekubisa ebifaananyi ku ttaka eritali lirye nange John yasobola okwata kamera nendaga ekizimbe ekitali kyange Kaye tusomere buloko namba ne plot namba ku kyapa ekyo bwe kubanga kuliko erinnya lyo nkuwa sente ikusimbiddewo Kaye $2,000,000 sooka ompeesa nga 5 ze waŋŋambye omuntu bwakugamba ndaga ettaka lyo tojjanga ozunga n'ebipapula ettaka lyonna twaliza ku system oyogera bwogezi buloko namba ne plot namba ne weriba liri ggulu wali ku system lyereeta kakati gwe wizidde omumazi let me educate you agamaalo goyina n'obwo obunakyalo obwo nze gwoliko nwanyi entalo toyina research appointment letter waŋŋambye ngireeta ope $5,000,000 Kasuku yagiina bw'otapa sente zange awo olutalo we lukoma nakakola ebintu bibiri by'oŋŋamba wasooka n'oŋŋamba mbw'ojja kunkwata nziremu nkyogere wali ku beating ensi ekulaba bajja akedde kunkubira naŋŋamba Kaye namugamba akwesonyiwe era kituufu wama mu kavidiyo ako bajja awulikika nga mugamba Kaye weesonyiwa abantu kakati sebo mwami kaniyo wisdom gwasula ekazo omusingo lumu eyewe ebizimbe ebitali bibyo ebyo ebipapula byozunza ku NASA njagala oyogere plot namba ne buloko namba mu kamera ng'ensi ewulira tukole search ettaka si bipapula wane musiru iki yagenda ku ttaka lya Donizera nze yasooka obbagamba n'abagamba lwiki ettaka si liryo nze wano mu Uganda ekintu ky'otazanyirako ttaka lwakimanyi kisula mu mutwe nkibaddemu kyekoleramu appointment letter ogiraba mukono gwani oguliko ani ono terabika eno si bendera ya ggwanga bwemba appointment letter eno gyendese ya kifere mugende mutwale ku police kati gwe wizidde omumazi njagala kuteeke wooja wageze n'olaga ettaka eritali liryo nange nsobola okukikola nsobola okugenda ku nnyumba y'omuntu neŋŋamba eno yange ettaka buloko namba na plot namba Kaye tuwe buloko namba ne plot namba abandi kati abakozeeko story bazze ewange ne baŋŋamba nti Junior amannya agali ku kyapa siga Kaye gwe Gideon okola ekyapo olina okuba ng'olina national ID era litugenda bukebezi nini namba ka waliwo abaafa nga national ID zakola ki so Kaye njagala oleete buloko namba ne plot namba ekyapa kyawe ekituufu nkirina wano n'erinnya eririko lya musajja munene mu gavumenti gwe muyiika ndusu atayina mulimo awunye enkwawa oli kazo hali yawagitunze $9,000,000 oli mu bondi onoonya mmotoka bweyagala gulanga yange Kaye hali yawagitunze eyo UAP wagitunze $9,000,000 babuloka bankubidde oli mu bondi olina $2,000,000
Otambulira mu vitize naku zino ya pink. Gwe mazi wisdom. Nze mentawo. Chenkola kyokola. Kati ali yawajitunze. Mboli mu bondi ononya Subaru XT. Era jjo tewagiraze. Neba buloka tewaba wadde ku sente mazi wisdom. Kaye oli mbega. Kati kamba mbabulire Kaye ajja okuba mbega. Kaye wali oyagala genda UK. Mujjukira passport yewe yaganirayo. Nga Kaye asabye ogenda UK. Mujjukira Kaye we yakuba endulu ku social media nga passport yeremeddeyo. Kaye passport ye bali bagikwatidde South Africa. Abantu mwenna ababeere Bungereza mukimanyi. Bw'omala okuregistinga mu Uganda bitubigenda South Africa ne bidde Bungereza. Government yateekawo abantu South Africa. Liste gina bweti. Ebintu awe bibulira. Ne mugamba Kaye passport yo ebulidde South Africa ebintu tebabisindise. Nze kenyini nze yatwala Kaye owo munene. Olunga lemereddwa ogenda e UK. Kaye yagezaako emirundi 7. Passport ye neremerayo. Mukijjukira ekintu ekyo. Kaye najja ku social media passport yange tedda. Kumbe government egikwatidde South Africa. Nze manye engeri gye babizannyamu. Bivano ne bidde South Africa ne bigenda e Bungereza. Kati wali balina amannya ge batagala abantu bafulume. Nekwata Kaye ne mutwale owo munene. Kaye bakuwa gwoketta. Okukkiriza Kaye okutambula ebweru passport y'okudda wakkiriza okolera government. Nogamba ogenda keteni UP. Nababulirako ku muvubuka gwe bayita Sami nti yali mbega. Ne munvuma mukijjukira. Nabagamba Sami mbega. Yamalirizawa. Sami yamalirizawa. Government UP. Sabagamba ku Sami the mighty family. Nabagamba yo muvubuka mbega. Tamalizanga vumye Bobi Wine. Inze kenyini Lubongo ya yankubira. Oyo lewu sise kulitali jemu. Nga Sami ojo kufuna stamp. Nangamba junior. Ombega wa mayuno wano Sami. Kaye oli mbega okukkiriza okutwavolinga e Bulaya. Wamala okukiriza kolera government. Okette NUP. Kwa abakesi bonna abali baketta Bobi Wine fenna twavaayo. Nze nali ketera government nze. Mukalulu. Sami ngake Kaye gwe mbega aliyo owa government mu NUP. Kaye omulimo gwo gwagenda Bulaya kuketta. Oketta bantu bali Bulaya. Kaye toyina sente zigula ticket. Kaye wakatambula amawanga 7. Oli mbega. Government yekusindika Bulaya oketta na Uganda. Abateka sente mu Nuupu. Wasokera wa mukazi Switzerland. Oyo mukazi munnamaje. Yasoko kusuza. Kaye ogenda Germany. Oyina omukyala gwogenza okuketta. Ayina bbawo ali Masaka. Omulimo gwa Kaye mbega. Sami yavaayo. Era Kaye omulimo gw'omulala. Ketta Chairman Nyanzi njagala obeere ku live eno. Kaye takubira masimu. Kumbe simu yo bagiyingiramu. Nze jabba Bwino ku wisdom mazi. Tuwadde tuketabo. Kaye weena alimu. Tabalimba agati wa NUP. Nemu tuleke nga President Museveni alambula Luwero twali naye. Mukijjukira. Mwerabidde. Wano mutuleke wano nga President alambula Luwero. Kaye yali informant. Wisdom Kaye ne chambalo cha majemu. Chasiba kumutta ekiro. Oyo Kaye mbega. Era we mpuli yabagambo wisdom. Kaye wa nopudde. Kaye yayingira ddi nopu. Walabye ko Kaye mukwekalakasa. Open your eyes. Walabye ko Kaye nga bamukutte. Kaye avumye members of the first family. Kaye avumye abantu. Walabye ko police ngeyita wisdom. Kaye mbega. Era ne profile yeri ko President Museveni ne genocide. Ate yembega atakweka. Agamazebera Kaye omulimo gwe gwaketta mu abali ebweru. Era agenda Germany. Soko kyebuzo omuntu atalina mulimo. Asula kazo mu single room. Alaga amataka agatali gage. Tiketi azijjawa. Bayi Kaye kati omulimo Kaye omulala gwakola. Okette esimu tebagiketta ngeri wano. Omuntu amala kukubira. Mubiraba mu filimu. Bakubira omuntu. Wevu zinezegatta. That's how they track phones. Ne bategera wawuli. Kaye akubira Chairman Nyanzi. Ne bayingira mu simu ya Chairman Nyanzi. Aba intelligence. Ne baketta. Tebaketta simu eri awo. Omuntu amala kukubira ne baketta. Era mubiraba nnyo mu filimu. Kwa airwaves zino okwegatta. Then they start tracking that phone. That's what Kaye is doing. Yo mulimo gwa kubira bakulembeze bene UP. Intelligence nemanya wawe bali. Gwe mulimo gwa Kayogo. Oyo mbega. Era olutalo lwange ne wisdom Kaye luva ku sente za government.
Kaye alowooza bampa sente ye ne batamuwa. Tulina ddiiru gye twalimu. Let me now tell you the truth. Otegerewo olutalo we luva. Luno olutalo teruli kwali yenina Bob Wine. Lutalo lwa sente. Kwe nagula emmotoka eno. Twakola ddiiru ne Kaye. Ye alowooza namuyita mwaka 8. Sente nazirya. Kaye siryanga ku sente n'obuuza bajjo. Era bajja nkubidde ku bakyana ngamba Junior. Walya ku sente z'obukeseza awezidomu. Kaye siryanga ku sente zo wallahi. Tozimba mutima. Sigala yokette ne kati era bakutegedde. Bakutegedde Kaye embega. Era abantu abali ebweru mu mwege nabalabula ku Sami. Nebagamba nti omuvubuka oyo Sami mu mwegendereza. Ali Sami abeera bweru. Omanyi oyagala otegerera mbega. Tebakola Sami takola. Ode mighty. Naye ali mu bulamu bulungi. Ye wisdom. Abeera yekazone yeggalira. Mukasingo lumuke era kaliko ebifaananyi ddiiro limu. Atimba ebifaananyi ku bisenge. Kaye wangambye nkulaga appointment letter yange mpe $1,000,000. Appointment letter ngisindikidde Kasuku. Bw'otampa sente zange sigenda kuddamu. Njagala wamma tubeere lwiru. Mu lutalo luno Kaye njagala oyogere by'ojja okukola. Saagala excitement eyo village excitement gy'oyina. Mu media toyogeranga ky'otaakole. Kaye wangambye sikola mu ministry siina mulimo. Nkutta appointment letter yange ngiwadde Kasuku leeta sente zange. Bweba ya kifere genda ku ministry. Genda na ku police. Social media si yegabe emirimu. Awunye nkwawa munyamazika kanyo wisdom. Kanyo wisdom. Leta buloko namba ne plot namba yettaka eryo. Va mu kuzunza ebyapa ebitaliyo. Ne kunasa babikuba. Nange Tamale esobola okuba ebyapa wano. Ettaka buloko namba na plot namba. Gisome. Nkubulire nno nnyini lyogwe. Nze intelligence. Nze waliwo tolo lwali lunnemeredde. Nze nwanisa Bwino simanyi kuwemula. Era nakulabye ovuma taata wange nti mutamivu. Nze kayisobola vuma bazadde bo. Because I'm not cheap like you. Leta Bwino. Wagambe n'emmotoka si yange. Nga tewakizeemu. Olwodduse wajje nagigula aliyayo wagitunze. Oli mu vitizi ya pinki. Wabadde ayagala gula ngeno ne bagamba ya $5,500,000. Ngwina $1,000,000 yago. Abantu abali ebweru mwegendereze abantu abajja ne mubasuza nga tebamanyi mirimo gye bakola. Guno omulanga ngukubira abantu abali ojja kufa obutwa. Omuntu ave Uganda tomanyi mulimo gwakola omusuza. Abantu balina emirimu gyanja wano. Wena abantu badda mu bulambeka. Banonyanya tekasete mu nnupu. Nze kennyini nakubira Juliet Zawedde. Mama Zawedde nkutumiddeko nnyo. Bwemba nimba onanjulira. Ojjukira ebigambo bye twayogera. Nega twakoze kituufu. Mama Zawedde ojjukira ebigambo bye twayogera. Nekugamba werekera okwesembereza abanna Uganda. Oloza Juliet Zawedde abajje babaze kusanyukira bakuketa. Waliwo oluvuuvuumo lwaliwo nti wali oteeka sente mwene yupi. Sabigamba byonna. Era okuva olwo nga mutabani weebali. Ne tufuuka ba mikwano Juli. Mukyala Rebeka agaba yajja wano. Nampa sente pitirivu. Ne mugamba Rebeka weegendereza abanna Uganda. Baleka tebaagaliza. Oyo Kaye embega. Omusajja yeeyogerera tiyalaba genosale. Kati Kaye ayinamba. Kaye talima. Kaye talina business. Kaye talina mulimo. Yenna awunye enkwawa. Ekyo kimwe empumumpu. Ajja amanyira abantu. Omulimo gwe nnina si gwe wagumpa wisdom mazzi. Genda omanyire nnyoko gwe wattanga mulamu. Wagamba nnyoko yali musirikale wali mulamu. Kitaawo waali akakamanyiroko ebyo byoyiika endusu. Byoyiikira ku bantu endusu. Nekyo kyali yakyo kye watunze $9,000,000. Mwoyagala nange vuga njagala nga ya Junior. Ningamba naye kivubuka kino ate nga kisiru. Otunze aliyayo $9,000,000. To competing nga na muntu gota. Nze sobola kujja bya bugagga byange because amateeka tegazikiriza. I'm under public service. Faba kola mu government. We only declare our wealth to the IGG. Techikirizwa na appointment letter eno jijjayo. Bakaba bange basose kunzikiriza. Because you are blackmailing me. Neze nali nsirise. Kwa appointment letter si yange. It's government. Era yeno headed paper yola. Lwakwate mujjajira babulungi. Naji photocopies. Kaye gende wakasukwa ku appointment letter yange mpe $1,500,000. Bwoba ogamba nti sina mulimo mu ministry. Permanent secretary wali. Wali.
ebyo bye mwasamira abantu ku social media ne mu black mailing abantu nga mwe mwagana okukola muloza buli omu bamuwa buwi. I'm not cheap like you. Kaye, you will never be me. Wayagala okopa isima byakulema. Olwanisiza fulaka atambe biganyi. Olaba ovuma sayimo. Gwe kisirani sayimo musingaki. Sayimo wa BBS. Jasura yazimbayo. Gwe osula mukasingo lumu gwe. Olaga nyini amataka agataligago. Sayimo musingaki gwembwa. Oli mu vitiz. Watunze alia. Milioni mwenda. Kaye kola. Stop being a village illiterate. Wagenze mu kamera no gamba junior sina appointment letter. Kati nonjirese njagala sente. Gota pa sente zange Kaye nkumaze. And this is my last video. Kaze nine byokola. Nze njagala nnyo mentalo za facts. Ebyo byogeda siba ya junior yambala pampa. Siba ebyo bive mu Kaye bikuswaza. Don't go too low. Ebyo birekere bana ba TikTok. Leta plot number ne block number. Echape kitufu nchina wana. Neri nyeriri ko lya musajja munene. Kaye olimbega. Bakutwala keta Bob Wine. Gwe mulimo gwokola toyina mulala. Munna mawulire wane kati yagambye naye gwokolawa. Wamugambye otya. Kaye wale support betiletayo. Eyange njirese. Kati twawula abalenzi mbasajja. Nze sirina gomaro. Mboya olabe no kalina siyo sulakazo. Fena tugenzeyo teri muntu ayina kalina ali bubinga gwe. Toyina na kyolya. Okitambula osabiriza. Kati bakusindi seketa. Kaye bwe yagende yuke. Abanayuganda bonna bamukwekwe. Bamwekweka. Kaye bwagende ebweru ye hostinga. Walabye ka video nga bamutima ko yapoti. Kaye mbega bamutegeera. Njagala ondagayo ka video. Nga Bob Wine apostinze Kaye. Omanyoyo Bob Wine musajja mugezi. Atunulira bwati omuntu namukomya wala. Kaye waba mukwano gwa Bob Wine nga bwagamba. Ndagayo we bali bamupostinze. Bob Wine mikwano jaji postinga. Kaye olimbega ogenda kufanga oli munaku. Oyagala kuzanya karakite etaliyo. Wano yisima ne sendi we bakuvuma. Bye byapa bye wajjayo actually ate Kaye werabidde. Ebyapa ebyo tetwabikubira ku NASA. Kaye don't act you have seen me. Tubadde wano nga tubega nopu fenna. Sete zobukesi tuzisayininga wafande nabimanya buli lwakuna. Kati onegana Kaye. Obadde mukwano gwange ngokyogera ne mu live. Kati onegana kati. Why you hypocrite? Kaye tolimbega. Chachi kuleta mukalulu ka Kampala. Tegala sete za ise za politiko. Intelligence ina sete ze wabesimbye une makerere bazituwa. Bale ba candidate yagendo kuangula ne bamwongera mu sente. Kaye za anonya. You are going to die a pauper. Wisdom mazimu yikandusu munya kaboli. Ebyo byonna weerimba. Yogera buloko number etakasibi papula. Every idiot can masquerade as a land owner. Tell me your block number and your plot number osirike. Ese byenonyeza. Lwaki otwesoka. Baby no okutobo bukwano omwana wani kati yanganje junior. Tetusobola kugamba nti ebyapa byekwa erinnya eririko siriryo. Oduse kunasa ebyo Kaye nze yabigambo bizanyi. Wanonga sendi yakuli bubi. Kati obo bubuzanya tebo yagala okunzanyirako. Kaye visidom. Ato chali wisdom gwe visidom. Kalusu. Kalusu wetereze kalusu. Enjagala ompe sete zange ziwangambi. Gwe kenyini Kaye wayimiridde mu kamera. No gamba sina appointment letter. Njisindikidde kasuku. Njagala agikumpere ku WhatsApp ye. Siye mukwano go. Oleta sete. Kaye bwo otampa sete zange sigenda kuddamu. Nze nina ebyokukola. Naye nga abantu bebweru mwegendereza, abantu bemwesembereza. Wana Uganda tewali mirimo. Wana buli omu kati akolera state. Tosuza abantu botamanyi. Omuntu ajja kulungira obutwa mu chai. Muina nnyo ekisasasa. Omuntu azze Bungereza go amugulidde tiketi. Mwabagulira Kaye ya tiketi. Kaye talina wakola afuna ate ya tiketi mutwale Canada. Atambula ate esimu saavu. Gwe tatwaliwo omukono ogutategerekeka. Gwe Kaye tamala bweru na wiki 2. Ebera wiki ejo. Kuketta bateeka sente mu nupu. Era buli jabe buzo mulimo gwa Kaye embega. Imbega. Tubadde tubega fenna. Nga ne sete tuziri abo.
kati twakola ddiru yazimba omutima ku motoka yange na bajjo mugambye ku matene mugabajjo gwe kusaamu ekitiibwa siryanga ku sete za Kaye sete zali zange visidom linda ko intelligence bagenda jiwa sente bajja kuwa. You don't have to pull ropes with people. Tavuma Ntambi, tavuma Saimo, tavuma Junior, tavuma Honorable Nsereko, Kaye tavuma First Family. Wagende wa Jerusalem omugamba oyagala kuketta. Ne bagaketta abebweru. Uwe kukuti wano Kaye twali naye. Ne tukola mujukire tukola ballot no bullet ne bagundi ne omugenzi isima nasibaka kati. Kaye teyambala satize nalemu. So Kaye we nalemu. Era Kaye ekimusumbu yayagala okubanga isima. Takola research ebisumbu Kaye biri bisatu. Mama ne tata wewe bali awe kazo. Kaye yakulira kawala. Yali mubulizi wanjiri tovata ba Pastor Kayanja. By the way 70% of public servants basabira wa Pastor Kayanja. Pastor Kayanja afunidde abantu emirimu mu government ayina amanyi mayitirivu. Kaye asabira. Ne kumbaga ya mutabira Pastor Kayanja aliyo. Ngera bambega woba manyi. Kaye basoka ne bamuwalwa n'entalo z'abasumba. Mujukira Kaye yajjanga gospel preacher ngayogera byanjiri mukijukira kyetweto. Kaye yajja ku media nga mubulizi wanjiri olwali mutalo z'abasumba alwana ngambega womumanyi ageza Pastor Chiwewesi ageza Pastor Kakande yuwa Pastor Kayanja ngambega aketta. Kaye tabankom politics taina kyamanyi is Damu. Kaye is Damu kati yamaliriza aketta principle. Kaye tagendangako mu strike takyalirangako na foot soldier. Omulimu gwe gaketta bali bweru era mwe abali ebweru abakyesembeleza bana Uganda oli eyo ina family yo waterera mwegereza abantu bemuyamba bemusuza nchiddamu ekintu kimu bannange mwegendereza bana Uganda naddala mwe abali e Boston ezo state zirimu abana Uganda abangi. People are desperate. People can destroy life. Abantu bawulira nugu. Kaye kimutta nugu is jealous of me. Nzo mwana gwasinga n'emyaka nga 2. Ali mu 40s. Nugu yeruma Kaye. Katoyomba tano mwana gozala. Kwa Kaye atuso okunzala. Nene bakulaba omusajja omukulu mbuyagala kuba MP. Kaye you were stupid. Wala zobu you were stupid, you were village illiterate. Ata abatade tebakusubirawo. Kyonna bune kyasamirira ebirusu ne biyika. Oyikira kwani endusu. Gwe munya kabole. Oli awo manyira alien. Kaye ekimuvumya alien tayagala vuma alien. Nerwa kuba mbega wa NUP tasobola vuma nupu. Mwete muna kitegera Kaye alabe ekituufu nti alien tayina musango. Kati avume NUP aliyewa. Agamba we nalimu. Kaye agamba genocide sibayata konkona. Kati ekimubeza mu nupu kyeki. Gotatu waliwe jobu samuwe. Mwegendereze nnyo abantu bemuyambe ebweru. Yes muri bakisa oli Bungereza mbosuza omuntu. Kaye ne bamusuza. Kaye omumanyi wisdom. Oloza balimba genda ku profile ye. Ali ne genocide ne president. Gozo lwaki tebamusiba. Omanya misango Kaye gyayina. Kakati nze munnange Kayenze am your friend. Tubadde tuketta fenanga kasete tukalya fenna mu bakulu. Ekyakuzimbya omutima motoka eno. Kasita naye watunze ali emiliyoni mwenda ojaggula. Ne bambi tuzimba mutima ketta. Bwe sigala ng'okettereka zo. Olete ebyapa ebyotayina. Nga bulijjo bw'okola you'll be fine. Nze bayize Kaye sikunyiigira. Ne bwompe mula ne bwonvu maze sola kuwemula. I'm not like that. Nze I have dignity. Olaba social media yetuka ne bikoma. Okay. Nze so I can't go below the belt. Simanya Junior yambala pampa. Simanya adash oyina Kaye twagala ebintu bisatu. Va mubiri ebyo byokuwemula tebikuyamba. You want to be an MP. Now act like an MP. Get us the block number. Ili takero liwalaze ne plot number. Byoka bye twagala. Ebisigadde sirika. Ebyo ebyapa bya nasa byokuba. Ngate twabikuba fenanga sendi akuli bubi. Kaye tulaga appointment letter y'omulimu gwo. Obeera kazone weggalira. Ne bakubira amasimu Kaye gyoli ne weggulira ku saa 8.
olaba omanyira Sayimo gwe mbizi gwe Sayimo omumanyi Sayimo ina mama we yuke oyo kawalata mugagga emotoka javugo gimanyi Sayimo banne mulekerawo okumanyira abantu nga temukola Sayimo yazimba mumanyi mulaba abantu social media nga tembamanyi Sayimo mugagga tagenda ku BBS mbukwangwa anonya sente nga gwe gwasibazunga gwe kaniyo wisdom kaye wisdom mazi wano mu babuloka kaye gwali obubi toyina mulimo likireresi munaliyo ngata kutushizanga bula mujjeno ekazo wasulika ekazali mu babbi wanya sule ekazo gwe kokolebye musiru iki nolage bitali bibyo Kaye. It is high time you act like a mature person. Emyaka gikulese Kaye, get a job, start working. That image will not help you. You can't be Isima. There was one all access. You can't be him. You can't be Ntambi. You can't be Junior. Money is not the end thing of the world. Obugaga si kyekikulu munsi. Banji nnyo si bagagga ne they have dignity. Nza ma advising you nga mukwano go. Ozeka yo vuma abantu. Twaina kyoli. Wano ali ku Beat FM noga ati ogenda tukwata. I'm still waiting for my arrest. Nze notalo Sandy luyingiddemu. You are the one who said you can arrest me. I want to assure you, there are very few people in this country, I want to repeat it, who can arrest me. Nze wale traffic bali bamanyira. Temwachiraba. Kavedi akasa tuletinga. Nengamba afande, please listen to me. He didn't listen. Ngalozabye mugabi akisiru. Namugamba wano kavedi ka traffic. When I am another traffic, I told him kindly. Do you know whom you are arresting? What do you call a law? I'm the law. The state is me. By the virtue of my father's contribution, I must be protected by the security system itself. It's not a request. It is a must. I'm a son of a freedom fighter. My father fought in the war. It is our father's sacrifices who have fought the mafia system on behalf of the president. On behalf of his excellency. On behalf of the president. Not on your mercy. We don't need your mercy. We are a family that can fight wars. So we don't need your mercy. So we mudawo mbuba nange family yo. No, please don't. We already established. Tulwanisa abanene ne bakodoba ngoleta kano kakayekano. Kano kamuyika andusukano. What do you know about war? What do you even call war? Kaye to inacho osobola kunkola. Era wali yose no kitereza. Kyekibadde kimbeza mu lutalo luno. How can you threaten me, Kaye? You can arrest me. Me, son of Mirundi. Grandson of Yohana Mirundi. You younger man. No, manira bano bemubera na babo batikitoka. Wali ku beat. You said you can arrest me. Ngana ba traffic banne mwaduli. One phone call. Nakube simu ejo. Yes, afande. What are you doing? Don't you know him? Simple. No explanation. That is Junior. I don't need introduction from anyone. Please don't feel pity for me. I have powers. Ninaba nene. Vakubuno bunene bwa mwenze ninaba nene. People have tried to fight me. Even where I work, they don't know me. Banda ba genocide, do you know what we talk? Kaye, you a younger man. Work for yourself. Vaku alien skin. Alien skin itaina chiyakura. You are frustrated. You were failure in life. You didn't study. Ukiona gwabukesi. Don't feel bad on people. Franka atambi taina chiyakura masajja watu. And that boy is a good man, by the way. Intambi is an intellectual. Tayomba. You opened on him. What did the why is a Sayimo? Musajja watu Sayimo. Sayima yomba nani? Have you ever seen a video? Nga Sayimo kawala taina kwa yomba na ye. Kaye, don't make people bad. Don't. Because you are unilliterate. Toroza wala. Or you kabampane go, you know what social media. Buri wala baka mika. Buri wala baka kubiye. Ejeje chikutale wa bebekuru. Bebekuru wa muvuma. Novuma bebekuru. Kati oliku programu ya balamu. Neka yote gira. Kati oli wa balamu.
ku radio 4 balamu wali ku radio ya balamu gwe anko balamu wenalemu wamozi movement teri muntu gwe bawakola ku radio 4 nga you are not a government propagandist Kaye mbega wano Kaye wavuma balamu ekisajja kyebisati ekisajja ekitategeera Kaye nga wavuma balamu katoli ku radio ye you boy you have something wrong Kaye ine ekikyama and by the way mwaba wagoyo omwana Kaye is going to die Kaye agenda fa masasi bwe mutwe mwa wagayisima omanyi mwa banaga ati mutegeera Kaye no vuma balamu bamuvuma ne badda what when you oli ku radio 4 you boy you a typical spy you are I swear Kaye is a spy wali na bikuwa no pali ku radio ya balamu wulira bali ku radio ya balamu anko Gashumba yakulya MK movement mu Buganda Tamale Mirundi senior my dad mogezi wa Genomozi ye amuli present is a shema na nawe ka imbu am the first spokesperson of nope limama gezo msidamu agende wali embizi Kaye we you know those contradictions I don't blame people abantu bale mukutegeera isima bali bamutegeera mutegeera isima bali bamutegeera nze juni abantu bategeera si wagira nope nabaketta nabamala naliyo nembaketta boboy na chiketta ata kisiru kiri yawo goyaniriza bambega naketta boboy ne mutoyi ne moketta ze sente zenina ne tutula ne nko obukesi twali necho kisami nga tuketta ele karangala bakwata bene yupibo namujukira ba edi mutwe sami tebamukwata ne bamupangisize nyumba sami ekyanja nga neba wakasuku so Kaye appointment letter najirese njagala umpe milioni zange 5 bwoba tuzina muyikandu sunesonyuwa ebyo byotta mama wo mama wo yafa mama wo jali kati mama wa ulira atakayenga wa mundaga oyagala fika tesoni ya government bakubuza mama wo yafira wambu natete teri yafira wo mu lutalo wizidomu mazi walwana yafire wa natete bakebera ligespanga Kaye mama teri musirikali yafira natete kubitara mbu mama wo yafira tata wa Kaye wali mulamu buli serebu apostinga muzadde we Kaye wonga tompostinga so Kaye don't go cheap towe mula osegira tokozesa bivu Kaye ebigambo ebimu kati birekera abaana abato bana batikito okoswala Kaye ina abaana bana tosobola balabirira mukaziko kasingo lumu mwosula tusasula na bana tusobola kulabirira katika no kawini success wakafunisiza olubuto kakazi katuka ino omwana kaino omusajja kaloza kagudde ku serebo banene abawala ba TV mwegendereza ebyo bika biyina sente aja kuvuga mu kyali ekikade katiza junior emotoka na liability nawe ogule motoka ya milioni 10 esala nagero jitudaga njitundana Kayize liability teza sente nabo wala mwaba mawulire mugudde nyama tu nora bachi muyikandu sutika kati akakawala babika win success bawako yankubira mujukire twagenda ntukola live ne Kaye ewako omusajja omuvubuka yankubira nanga junior mukola ki wange kali rubuto Kaye n'abana batano kakati gwe muyikandu so atasola kwerabirira osibo Oyasame ozunga makaga abantu byo muwefuula mumanyi wano wakababa siba baganda babebe kulu bamanyi gwamanyi ka milioni Kaye kola ebyo byoketa abantu abulaya tebigenda kuyamba aina mwabantu bebulaya mweddeko ekisa kibasusa tete kigendo basa muri wasindikira seto omuntu wa Uganda manya wali intelligence funa financial statement dukira mobile money bazijjayo ma company ziri mu back of Uganda abantu abo mubegendereze omuntu talina mulimo wefuula gwa mulese gwa mudulidde ticket omanya bimulese so people abroad abali diaspora muyambe ba family zammwe muve ku bana Uganda mwese bana Uganda njagendo n'obutwa ngate buvudde na Uganda wenyine sibe butwa bwa makerendo obwadde omwana akuteramu empeke ejo nga muoza gundi simanya yafune hati feria so bano bambega bakaye mbaleke eraze visit do mukaye siku ina ako buzibu toweriga na kweriga you don't have to prove anything bambi Kaye towerumya mutwe
Osigera to werumya nenze jagala milioni zange 5. Va ku mukyala wange Tasha. Kaye va ku mukyala wange Tasha. Tasha yangambye nkugambe. Yagambye mujje mu mbozi zo. Tasha mukazi watali Dubai naliyo naye recently. Kaye lekera ugatta abantu mu ntalo zo. Tasha ajja kusuwinga. Ku Tasha yajja kusuwinga. Tasha yangambye mwesonyiwe. Bwe wajjange ewuwe. Ngolozi olisenga wa mukolo gwange. Kaye we bali banga bagwe walisenga. Oyambadde Gomesi. Olidde empombo unyakaboli. Wano kumbaga yeye chikwangalaze yali best man. Ensinga mwerabira. Wano oyambala Gomesi Kaye ngongabe wa Tasha siranigwe. Nakugaba Kaye bankuba mbufumbo sigwa ngamba mfumbe kati kinegana. Senga Kaye. Senga Wisdom. Tato chali wisdom ochiswaza. Senga Wisdom. Wano mukola ni atagula banga afumbirwa. Nenoba. Namugamba Kaye nnobye kyechachima. Ekyo kisirani kyechachima n'ebintu. Nanyende wacho nokuba olugalo mukabina Kaye. Wali oyagala kuunya yoki. Nentambiwa mukuba olugalo mukabina musajja wati. Gosuza basajja boka. Kawalata wa mukuba olugalo sayimo. Musajja watu yali yebasi. Newe fula anonya toilet paper kagalo mabina. Ogayo obugolo. Kayo nuso obugolo. Ate bilala byonna Kaye wandi bikoze naye ate ye kawalata bami musajja tuwandi mukoze kintu ekyo. Fenene tudduka. Nitwa visito mwata bose. Ekazo musingo room. Nenge yembwa ye yanga bambufumba. Fumbe naye ayagala kwana mukazi wange. Anjukire bigambo aba nemwe ngendereze mikwano. Kale Kaye yagamba nga Tasha bigambo. Ngolo Tasha ngobe. Mwesekera wonu ndali mfumbidwa wane kisasi. Nga kijja ne kiri ati kifumba wacho tikina mukazi. Ne tikifumbire nyama ne kiro manchagala nnyo kuwuta supu. Kasupu kachikolera ekyo kivizidomuke. Kiwo ebirusi byonna ne biyika bwe bitera nange Kaye atakumanyi. Ye no mutugo muli emali. Kyonna kijja ne kiri abane twakifumbiranga ne kisanyuka. Bwe kyambala Gomesi bwe kizina bwe kyawuza. Mwabirabanga ku live nga ze wange oyo. Ate sigumusebiri. Nembera ne birthday nga Tasha ngabo wange kubira kiri ekisege ku kyo Kaye kijje. Ne kituzinise ebinyo. Kati aliwa na mvuma anayisinze. Pane mwegendereze mikwano. Kalirwa mmotoka. Naye yatunze mbuna yagenze gula. Banange stop competing with people. Neka ino yambala Gomesi wano nongaba mu bufumbo obutukuvu. Gwa nefuulira nga tubadde tubega NUP fenna. Nze Kaye ndi mukwano go tojja kukijjawo. Ebirala byonna bikole Kaye am your friend. Era nkyali mukwano go Kaye. Neno yambala Gomesi senga Kayendeka. Kaye onwe mmindi. Emimwe jojo but ate badde Kaye onwe mmindi. Oyina mmindi joko omonke ye yamutukuza. Ku saa 12. Nofuluma kabalaze ekazo. Ate nyenda kutwala yaba amawulire. Nyenda kazo kutwala yoba amawulire Kaye josula. Buli omwe amanyiyo. Lwaki wewe kaline zitalizizo. Lwaki tokola yaga kwefula lwiki. Olaba no mutamivu ku internet lwiki yaddayo nakola. Kasajja kati. Lwiki nga yabona ne internet. Yekubiza obuyaga, yenweseza obwenge, bambi kasajja katupaka bwe kagula ku poloti katikali mu kuzimba. Namugamba lwiki ofachi nensi. Why are you proving? Mbali akopitinga. So Kaye nze sijja kuwemula. I'll not script too low. I have dignity. Gwe wemula. Simanya junior alambala pampa. Simanya junior. Ne bwembanga nyambala pampa akabina kange. Nze mpoma. Kaye mbalala. Wasoka nonga imotoka si yange. Ojukidde munajijja mu bondi banange fitina. Efitina mbinyo, efitina bulwadde. Efitina mbinyo mwana watu yereta n'okuta. Efitina mbinyo Kaye efitina bulwadde. Enugu mbinyo mwana watu ereta n'okuta. Enugu mbinyo Kaye enugu bulwadde. Enugu mbinyo mwana watu yereta n'eddogo. Mpoma. Enabala. Banange. Omuntu teyabigulire ko tunabigula mu ttaka. Gwe nebigulira ko kabina kange. Mu junior musias tubigulirewa. Bonyirire nyombo weyirusa. Abula bane ekiri mu Uganda. Museveni addemu atuwambe. President Museveni yetagana Damu na awambe eggwanga lino. Natufugayo emyaka emirala 2 kuba abazolo bangi.
Wano mu Uganda bwonyirira ennyombo weerusa. Bw'obigula ennyo kabina mboli musiyazi. Tunaabigulira mu ttaka. Ffe Katonda be yagabulizaako n'atuwa. Bw'oyima mu Uganda mbw ati munnange omwana muneeyereegudde nnyo. Tukole ki? Bw'oba munaku ng'otambulira ku boda boda mbw'oyo ensi yamusala. Bw'ogula ku mmotoka mbw'oyo yeeraga ki? Abana Uganda mwagala ki? Wova ku bakazi oyo musiyazi. Bw'odda ku bakazi mbw'oyo mwenzi. Bw'owa ku bakasabuni ogwo musango. What do you want us to do? So, n'olwekyo olwaleero njagala ngifundikirire wano. Ye video yange esembe, we have to go back to our normal programming. I'm sorry my fans were hurt in this useless war. I'm very sorry bambi monsonyo. I know my fans abamu munkubidde amasemo. Johnny yava mu bintu ebyo. Johnny, you are bigger than that. Johnny, you are too good. Johnny, you have a future. Okay, I have heard. Bambi mbiwulidde. Ena mwete mukisusa nnyo like you call me. Johnny, please. Bambi Johnny yabivemu. Okay, mbimaze. Temukisusa. Bambi kwano okay timanyi munjagala. I know you love me. Nene mugwira n'amasemo ekiro. Johnny alivu Kaye. Johnny Kaye is not your level. I know. Sometimes you should behave like a pig to kill a pig. Hoina kwambala ngambizo okutta embizi. Kaye akabina kange kakuluma. Nabo ningiza. Pozo oli omusumba. Gole batya akabina k'omusajja. Byebyo byanvumya musiru iki. Nali ndi mukunaba ne musiru ekya ningiza. Ngamba Junior ngoli musava. Kaye nawe noizo kubanda bambu ndi musava. Amufate. Nesekere mama tekinokulati. So bambi my fans Kaye yangambye sina appointment later. Njirese bwaba ajagala. Era ngisindikidde mukwano gwange Kasuku ku WhatsApp. Kasuku yali nnyo bino tabirimu. Kaye leta milioni zange 5. Wasoka nongamba nkiddemu ogenda kunsiba. Ate John okyuse bigambo byo. Mwali ogamba Franka Ntambi wali tugamba nze. Nedda gamba nze. Ntambi muleke gamba nze. Kasajja katuka Ntambi. Keka diplomati. Ane vizido mukayo tufukidde ekizibu. Mbu Junior simanyi owooma mpoma. Mbumbera mbasuka mami nkomba bakulu. Muli mweya nnyoko. Abakadde bali mu byalo balima. Wano waliwo omukadde mu Kampala. Nzozo kuninzo kula omukazi alina sente. Kaye gwa kwana abatoto osewa. Wali okutenoma n'abandi eyuke. Ate omukazi oyo yakunyigira. Omukazi akulekidde muwala we. Mulali sokwagala okulepinga omwana. Omukazi ali yuke. Kaye temumulekeranga abaana. Kisajja kibuyabuya. Nofulisa wini success olubuto. Ataka kawala nakalabirako ka success nga kemula mula kalawuza kagudde ku serebu. Kaye abera nasada mukulya mbizi. Obudde buzibanga asamba ali omupira. Ekazokka sawe. N'abasazi b'embizi abatunzi b'obumaso. Kaye talina mulimu. Kaye leeta wana appointment leetayo. Tewesiba mu next media. Abana b'NBS bangambye mbu yagala mbu bakolera appointment. Mbu wefuula omukozi w'NBS. Kaye tokikola bambi kijja kuswaza. Engeri gy'olaba musajja mu nnombu yayambadde pampa. Wali oyagala kulaba kikaye. Manange fa abasava tubonye. Nogamba oba obigulirewa. Kanyenda mu Europe. Naye omuntu n'okuba ekikalu wa mama takugona ne gabeera eri akabina konna ne kayimuka Kaye abeerawo okulaba. Naga gana ate nga manene nnyo. Wabula Kaye oyina obudde. Nonneetegereza nga ndiekazo. Olimbye nnyo Kaye weebudde nnyo. Ebyo abasajja bategeera tebabyogera. Tuyisa kulaba tuyogera akabina ka musajja munno. You become a disgrace. Bye byaleetera musiru ekyobuzibu. Mbo Johnny oyambadde underwear ya lubugo bambuza wagirabirako. Oyina budde bulaba underwear y'omusajja gwe. Abula mbega Kaye visidom. Weetereze mukwano. Nze wange waggule. Kaye gyatuddemu tube ba mikwano. Ako bajjo. Wangambye wabeerewo ceasefire. Bambi kikaye kyange kimuyika ndusu kireete. Ffe twakimanyirirayo munnange. Bambi teri asobola kuwala na Kaye. Musube kati wamuwala ne visidom. Muyika ndusu. Ayambala gomesi. So bambi, I want to apologize to people who are hurt in this war. Next time we shall do better. But what brought me to this war? Kaye was on BTFM. He said he can arrest me.
that when I say it again that he raped your woman, then I said it again. Actually, I'm still waiting for my arrest. I have some of my lawyers. I thought he was even serious. Fumbe cheza nyamubozanyi. Kaye nali manyoli serious. Ha! Nali nzikubye mu banene. Nali nina abanene benyonguti. Omanyi kwa interest ze kuma mutakawo. Do you know interest I'm protecting? Nyando nebozeko. So we meet next time. Mwera banayo lutalo lwange ne Kaye lukomye. Byonna byangambye okola mbikoze. Kaye, we need 3 things from you. Give us the block number and the plot number. Don't break fake titles. Pay my money. I've given you my appointment letter. I'm going to send it to Kasuku. Kasuku is send a person. Mu appointment letter. You said I don't work in the ministry. You said I don't have an appointment letter. That when I get an appointment, you give me 5 million. I need my money, Kaye. Kaye jakupa sete zange. So if you can't give me my money, the battle has ended. The season you bintu byachana chito. Ibyo byajango nkwekule. I thought you were even serious. Umboza nyamubozanyi. Kaye wali ontisiza. Letula ka video ku beat ninga Kaye antisatisa. Ono muyika ndusu. State agent. Of course, nali kubide bakama baba security. Kaye had called your bosses. Dayoke te principal. Gwe mulimo gwe. Okete nabali ebulaya. Have a nice day, mwiraba. Nenga bambi don't lose sleep. Mino bya social media tembiteka munyonyo. That heart. Ubera wolumu omutima Junior bamuvumye nze banvumadda. Kiki te batanvumye. Wanoze Junior bampe mudde. Junior bampayiriza. Kipyachi. Banangi dende muli wabishiyaga. Banangi dende imbega. Banangi dende mafia. Banangi desina mulimo. I'm still growing big. Nze olabanga nabavaako. So we meet next time.